One. Omukulu. Awadi abasajja ogirese. Girina. Gyewagulidde ensawo enene bwoti. Agireetedde muli. Muli ekiwunya akawoowo. Olugabadde magezi ganyi. Kafefena. Nze ne Gwen. Mwakoze bulungi. Twamenye obubox. Tuyitawa? Kyongerako ffe Bannayuganda oba kyongerako ne talent ya Uganda wano. Omukisa twagufunye awa tugiina era nze kennyini nzagireese. Okay, Bannayuganda bandyagadde ate okubatagazaamuko bisaanyizo ki oyo yenna eyabadde agenda otwala awaadi nga ggwe byabadde ateekeddwa okuba nabyo? Okusookera ddala walina okwetaba mu kulonda. Of course okitegeera kwali kwa kulonda kalulu ku ekyo ne nkunga Bannayuganda bulungi nnyo ne batulonda awaadi n'enkomawo nayo. Okusookera ddala kyenyinza okugamba okusingira ddala. Kati ekyokubiri nga wabula ennaku bbiri awaadi zibeerewo twafuna invitation. Sajja baleka baasima engeri gye tukunze abantu okulonda ne batuwa invitation ne tugenda tukiikire mu awaadi. Tula ku katebe awo tetulina kye tumanyi awaadi nayo ne bagituwa. Kale tusuubire nti zino zaabadde era nga empaka z'obwaddijje buli omu kulagako ku munne kikyalinawo oba kyabadde either way? Tekyabadde intentionally mpaka z'abadijje but kyabadde kyaku recognizing talent, recognizing effort ne hard work ey'omuntu yenna oba onnabitone yenna mu mwaka ogwo. Okay, kati badijje oba wamulanga ki oba bugambo ki bwewandibadde obawa okulaba nga nabo ate balabikirako ku ssa lino oba ku kkula lino ly'otuuseeko? Kyamukisa mulungi badijje baffe bonna bagenze bakula oba industry yaffe ezze ekulira ddala. Abaana balungi bakola ebintu birungi kwongeramu maanyi nakukkiriza mu kisoboka okitegeera nakwagala ekyo kyokola kyennyini otuukayo. However much buli kimu ekiba kikolebwa mubamu challenges. Slick Stewart, challenge z'osanze gy'obadde emitala w'amawanga?
mba nkulimbye obaddewo challenge yo natebadde nnyo challenge mpozi lugendo naye ng'era si kyekikulu ekiri awo because abantu bakuonarinze bakukyazizza ewaabwe representing ensi yo nange kenyini sena gwe nagambako twalinyirawo munaku ezebbiri tutuukayo mu budde ne tubeerawo ku mukolo gwennyini. Twandyagadde n'okumanya awaadi zino zimaze ebbanga ki nga ziri mu nsiike gwe DJ asoose mu Uganda okubanga otwalira ddala awaadi eno? Awaadi zino guno gwe mulundi gwazo ogusoose kitegeera naye nga ziri promising engeri gye nabaddewo wali nendaba ekintu kyennyini abasajja bali ku mulama gwennyini baagala nnyo baagala crediting abannabitone mu Africa kitegeera si ba DJ bokka ne categories ezabaddewo eza cultures za biki byonna ate nga si nsi yokka Ghana ne South Africa yabaddewo Mali, Senegal, ensi nyingi yabadde very big occasion naye nga crediting oba eyozaayoza abannabitone. Kati ba DJ banno tusuubire nti naawe onaabawa ku connection kuba zaaleeta obuzibu emabegako. Hard work eka sinza kulima mu waliwo connection wanange saagisuubira nawe walabira awo hard work naye ng'era abasajja bakozi nnyo. Omukulu wanyisebo ogamba otya tuliko olugendo tulumaze olugendo lubadde lutya? Olugendo lubadde lulungi nnyo okuva e Ghana paka e Kampala Uganda komaweka otukomeddewo siriki waffe kakati wagenda ku byawaadi byatambudde bitya? Byatambudde bulungi nnyo basajja batuinvitinga netugenda neturepresentinga Uganda era suubiza abannayuganda bamba mbayozaayoza awaadi tukomyewo nayo gwagiina bajjukize bulungi owangudde awaadi yaki eya best events DJ of the year. Kandoza kati bakugenda empola. Category yabaddemu bamaanyi ki abalala nga ggwe basobodde okuba nga tovuganya nabo? Ba DJ badde bangi okuva mu nsi yonna okusingira ddala international n'abana Kenya n'aba Tanzania but omukisa gwakutte ffe abannayuganda era tuli waka kati wenjogerera wennyini. Tiwabaddemu nakutya kwa kika kya waggulu kuba abantu era nabo babadde ovuganya nabo babaddeko n'amaanyi ate oba oli awo nti bandibadde basobola okuba nabo nga weewaawo competition yabadde stiff kuba n'abasajja abaddemu babadde b'amaanyi nnyo naye ewange abannayuganda baasalawo ne bavotinga omusajja waabwe netugireeta awaadi. Wawulidde otya nga bagamba nti DJ Slick Stewart munne yagiwangudde? Of course kyansuso kyamaanyi nnyo kiwa essanyu lyamaanyi nnyo nemmayo omulundi guno Uganda erepresentinze okuva e Ghana which is good kizaamu amaanyi nnyo era kyongera okwongeramu amaanyi. Kyemmanyi n'olugendo terubadde leero oba jjo osobola otunyumiza ku lugendo luno engeri gye lubadde lutambulamu gwe okutuuka ku eno awaadi? Yeah, of course tusookera twafuna nomination tuba kwa nomination awo nenkunga abannayuganda nenkunga baganda bange bonna betukola nabo mu mirimu tuvotinga netuvotinga ennaku nga bbiri kutuuka ku naku lwa awaadi netufuna ne invitation omusajja ne batuyita tukiikirire course netugenda tukiikirira omukisa ne gujja n'awaadi naye netuvaayo nayo kitegedde naye ng'amaanyi gonna gavudde wano waka wennyini abantu abannayuganda balonda kitegeera netukomawo nayo. Badijje bangi era buli omu akola ekintu kye. Gwe DJ Slick Stewart ki ekyenjawulo kye bakulabyemu okulaba nga eno awaadi ogireete waka? Sina particular kyenyinza kugamba kyamaanyi kiri awo. Maybe mbadde involving nnyo nga nkunga abantu bange okulonda because I feel like oba ndowooza awaadi ngeno wetugireetenga ewaka kyongerako ffe abannayuganda oba kyongerako ne talent ya Uganda wano. Omukisa twagufunye occasion naye nga crediting oba eyozaayoza abannabitone. Kati ba DJ banno tusuubire nti naawe onaabawa ku connection kuba zaaleeta obuzibu emabegako. Hard work eka sinza kulima mu waliwo connection wanange saagisuubira nawe walabira awo. Hard work naye ng'era abasajja bakozi nnyo that's what I'm very happy for. So I think industry yaffe ekulira ddala mwaka ogujja tuyinza okulaba omulala
you know, oba netulaba ekisingako wano. Yeah, leero tubadde Ghana, tomanyi enkya tuyinza okubeera mu America, enkya tuyinza okubeera mu UK, you know. Of course gwe DJ omu abasinga okukola ennyimba n'abayimbi tusuubire nti Ghana gy'obadde ofunye connection era tusuubire collaborations n'abanaggana sina kindi ne ba DJ bennyini abeeyo. Engeri gye mbadde yakabanga katono era of course nzibyeyo connections entonotono, you know, nemmanya ani akola ki ani aliwo ali yennyini. So I'm thinking in the future tuyinza okufuna kye tufunyeyo from Ghana. Okay, Kasembayo tulaba DJ ba wano mudominatinze nnyo n'okubanga ate mukuba music katugambe owaba Nigeria okutwaliza mu kuba yanyumira abantu mu bifo ebisanyukirwamu. Eyo kiri kitya? Ensi yonna ecreditinga music eno omulungi. Abannayuganda nabo bapulinze up their stocks ne bakola music omulungi era yakyukira ddala. Era ekyo kyogamba Nigeria si kituufu. 70% of Uganda music is played here. Era gonna ffe tumuzannya nnyo. Abannayuganda ffe tukulanga tubatumbula, you know, oba tusobola ku platform eddako. Owaffe ye asala okugendako eyo mu nsi zaabwe. Nawulidde ennyimba nga bbiri. Abayimbi bawe mileage. Ani nani? Nawulidde Eddie Kenzo, ne mpulira ne but the one I remember so well was Big guy. Kenzo. Kenzo. Okay, award eno abangi bazifuna ne baziteeka nnyo ku mitimbagano ne bazifuula oba ngamba ekintu kyakweragisa. Award eno ogenda gikozesa otya okulaba nga eyongerako gwenga gwe DJ career yo? Wano olugendo lutandikira si enkomerero. Nze ndowooza tukyalina okukola ennyo okuba mu maanyi g'ebitone byaffe, okutumbula ensi yaffe, okutumbula n'ebitone byaffe. So ndowooza tukyalina bingi byokulaga. Guno omukisa guzze gwalira okuva Ghana, but era twagala tuscooping n'ez'omu America, tuscooping n'ez'e UK n'ensi yonna wonna. Kitegedde. Award yo ye Ghana tugifunye. Slick Stewart kye kiddako gwe nga brand Slick Stewart. Slick Stewart bintu bingi nnyo. Slick Stewart nga DJ, oba Slick Stewart nga brand, business eri open, you know. Mwetaaze yenna waali, musajja wamwe waali, emirimu mugireete mu office. Okay, obugambo obusembayo kwakulaba. Abatulaba mwenna mbaagala nnyo, mwebale nnyo okukola kye mwakoze kyonna, award twagireese ku butaka bu Uganda. Mwebale kuwagira talents, mwebale nnyo ku, you know, ku supportinga Uganda yaffe. Tuli waggulu nnyo.